Sasa ndi mulime kuwa ekibanja kya nkaayana naye nga wabadde nkwata kwogera mu kisenyi era kyomunaana Aida mzee amwaga aida. Kani. Ungamka mzima. Jaja Suleiman. Wakuzika huko. Mugendayo sawa kubanga baba bategedde. Information bagifunira n'abakobidde n'abakitege. Tegezeza bulungi. Kiranga babawuliriza bye bivaamu. Badde bamwokyereza mu nju. Kugambe mukadde Katonda akyamukomye okumpi. Ekikopo nkyozezza nkitaddewo. Sawa kumbe. Awo waggulu wali eri nga bwakava mu siteesi. Abaana be babiri ababuda no beewaana basi. Ngazala wewe omwana akwa. Nuli naogera nawe. Dana jam nuli naogera nawe. Nuli naogera. Okuva baali baboja. Baiwa mafuta. Mbadiwe z'emyaka ebiri. Nda muko nawe. Kani. Ungamka mzima. Jaja Suleiman. Wakuzika huko. Bakugambyebwa. Sasa ndi mulime kuwa ekibanja kya nkaayana naye nga wabadde nkwata kwogera mu kisenyi era kyomunaana Sawa kumbe. Awo waggulu wali eri nga bwakava mu siteesi. Abaana be babiri ababuda no beewaana basi. Wabaddewo omusajja oli
Enaggalama eyo yampa enkumi zange 5 musajja simumanyi zonna zaayidde n'essimu yaako. Nantumbwe ate ddala Florence Nantumbwe Florence nabeera wa wano oyitawo kyalo ki wanjeyo tuluulyeko byabadde bitya anti bamponinga nti Nantumbwe olemedde ku kibanja mutabani wa Buule bamuyita Florence olemedde ku kibanja kyaffe tujja kutta ajja kukiraba era nkirabye tewayise ennaku bakokyedde ebintu kinaki byonna mannanga obwo byeri mu nnyumba emipoliso sirina kwenaasula engoye zange zibiize bulangiti yange nnungi nnyo eyayidde kanisa yagimpa nga ngizingamu ebi nenjeebe olowooza bani abakooke bani emabega waakyo kibanja ani abega waakino jjajjaayo ki ebintu byo n'okusaayira emmere yo manyi nti mubiru kibanja kiriko bugazi kumpoonera nnyumba tusulamu n'omwana oyo watusula mu nju oyo wali oli agenda babadde batusse waliwo olwonasula wali emanju era nga bamponinga gwe Kanantumbwe gwe tujja kutolemedde ku kibanja kyaffe naye nze mbadde njagala akaana kali masindye Kambogo akatunda ekibanja kyange akasika kawano bakaleeta kali masindye bamuyita ani oyo musika Mbogo ani erinnya eddala naye tuzze nga tumaze ebbanga nga tugulukana n'omwami gwe bayita mu Emmanuel ng'ajja atutiisatiisa enfunda eziwezeeko naye nga tetuyambibwa kati guno omundi gulinga gwakubiri ogwasooka yaleeta amafuta n'ateekawo enju yonna era byaliko ku mawulire kati guno ogwokubiri bazze ne batwekyereza nze bankubye ekifuba kino kyonna nnumizibwa mu mbirizi muno mwonna era ndi mu bulumi obw'ekitalo sina kya abo bennyini abazze okubakolako obulabe abo bennyini bazze okukulako obulabe era bazze nga bebikidde masi naye nabategedde amaloboozi naye nga ndi wano eno mu mubiri gunnuma sina kyenaakozeeko yadde essaawa 9 ez'ekiro nebakoleza amafuta basose kunkuba nze kuba bakonya omulyango ogwo gwewabweru ne bakona n'emmanju eri ne bayingira ne balyoka bankwata nadde neebase ne balyoka bantuga ne baninnyako ebivi mu kifuba muneeno ne bankuba ebikonde abalanga bali eno batima ebitooke basaawa kasuuli ne ŋŋamba bannange nze muyitira bwereere sina kimusawo kyenabakolako otamale kuva kutawa kuno eno naawe tujja kutta ate ne mukadde gamuta mukadde ne bamusitula omujja ne bamuzza eri mu bitooke ne ŋŋamba mukadde aliwo olwayize ne badduka nga bamaze okukoleza omuliro bitooke n'emifaliso gyonna bagyokyeza tetulina wakusula enju yo yagudde kati kwegamba alina tukwasizeeko naye embeera mbi bampita Nantume Diana tutale twebase mu nnyumba abasajja ne bajja naye okutereeza tuteebereza mu biru ne loole ne luuta ne bajja ne batukoonera ennyumba yaffe ne bakoona ne waneno mu mulyango ne bayiwayiwa amafuta ku buliri bwa jjajja n'obwa batange ne bamukwata ne bamukubaakuba ne bakuma omuliro ne badduka ne bagenda yambi omusajja ge bayita Mubiri Emmanuel atufuukidde ejjembe ku kibanja kyaffe takkiriza biki byavaamu abunyiiza ne jjajja waffe amabegako baali bagenda mumwokya naye ne batamwokya tusabe obuyambi batutaase batuyambe kuba tuli mu mbeera mbi tutiisibwa bajja ne batukangaamisana ne boogera mu lwatu nge mukadde gwe Nantumbwe gwatulemesezza ekibanja otuva ku kibanja ekiddirira gw'ojjo kimanya tujja kulako kitukola tujja eri myaka emeka tujja eri mu myaka 10-11
10-11 ffe tumuyamba kuba nze nzaala abazzukulu wano batutogomezza batulina kakati tuli mu dduka lwa kujjano ffe twabadde twekwese baagala tukwata bwakibanja mutabani wange ali munda bamuggalira kuba nange abaana abange baagala bakwata mbuve batunda ekibanja kino ng'ate be babadde bayamba mukadde owulira kakati nange ndi bubi bamponinga buli lunaku okunzita n'abaana bange era baagala basiba kati beekwese na bwekwesi baagala basiba n'abagambye basooke baveewo uje buli gwasongamu bw'ati nga bamusiba beeka ne Musa lwaki baagala obasibira obwereere nga bajja batiisatiisa omukadde ono era waliwo olumwamba eta amafuta awo ne bayita n'ebintu ebirala ne bagaleka awo ne bagayiwa ne balowooza nti kutiisatiisa naye ng'abantu abakeeyiminga nti bagula ekibanja kino bazinga beewerera mukadde ono era nga n'obujulizi bwe buli n'olwekyo tusaba tuyambibwe mukadde embeera gy'alimu nga bwemulaba ennyumba bugiraba embeera gye bagikonyeemu mukadde yawonye kufa era mukadde ali awo tuma kyamukolya ssaawa zino naye tusaba abakulembeze tusaba naffe nga DPC ajje mu nsonga zino oba RDC ayingire mu nsonga zino bwe bagamba nti baagula kituufu baba baagula bajje ebiwandiiko ebiraga nti baagula bayite n'oyo yabaguza naye embeera eno tulaba nga egenda esajjuka era tulabaloza nti ekitundu kyaffe kigenda kubeera kibi nnyo omuntu ayeefula nti yagula wano ekyama naye si wano tamumanyi ni wamugamba mpa ku biwandiiko birakola ki tabimuwa kati tumanyi ate agamba ndo yamuguza naye talina bwannannyini kubanga kintu kya famire ekiba kya famire tali omwana ng'atya ng'omu katwakubuza obuyinza bujjawo obutunda nga rafa naleetaazi okuwa administrator general olwo obuyinza yabujjawo kutandika okwepangira ku ye abaana be banaabeeranga okutogomya abantu gwa bibanja nga bagenda baagala kutta kati eyo omukadde gwe babadde bazze okutematema nga wakamala okumwewerera tebanayita nanaku nnya ate kiro ne bajja ne bamukoona oyo jujuju bamulumbagana kiro saa 7 ate ne bakeera ku makya ne bajja ono mukadde singa nze muyita singa wa naye ng'obuzibu obuliwo bwa kibanja ki naye ekibanja kino bina tebanakweta musike yatunda ekibanja mukadde bajja kusinga n'afudde sirina bigambo bingi naye nga baagula ekibanja ne batulugunya muzeeyi erinnya Sembatya William ssentebe ow'ekitundu kino ekya Wanjeyo enjoga eno eyagudde ekiro ekikeesezza olwaleero mukadde Nantumbwe bannakigwanyizi oba abatanyaŋŋamba bamuyingiridde ne bamenya ennyumba ye n'okumwokerera ne bamwokerera embeera etaabadde ennungi era abatuuze be bayambye ne bajja ne badduukirira ng'omuliro gwaka naye ebintu bino byadde mu nju byayidde embeera eno okujja okubeera wabaddewo obugugulano ku kibanja kino ekibanja kino kya famire kiriko bugazi ng'ekibanja kino omusaveya yakisaveyinga nga kiri acres 6 n'ekitundu naye nga nini kyo oba omugenzi Jonathan Boogere yazaala abaana era abamanyikiddwa obulungi abaana 2 bonna nga ba bulenzi nga kuliko omwana Mbogo Solomon ne Katantazi abaana abo balekawo dda maama waabwe ebbanga ddene kuba nange sibalaba naye nga kigambibwa nti omwana omu yatunda ekibanja kumpi kyonna okola okukimalawo era abasaveya bwe bajja naliwo ne bakipima naye nga n'ekitundu ekyasigala ku acres 6 n'ekitundu nga waasigala ne eka tewera kwali kubulako decimals 4 okwera eka ku kifo ekyasigala kale nga ekiri wano nga nnamwandu naye ayagala omugabo gwe nga nnamwandu kubanga nga tunnyonnyola ekibanja kino baakigula 2 nebba nga n'omwana omu Katantazi emabega yalekayo abaana abawera ddala 5 abaana nga bo babanja omugabo gwa taata waabwe olwaleero ogulabika nti gulinga ogutaliiwo naye nga omu yatunda ng'ekibanja tekinnaba kugabanyizibwa abakulembeze mutuufu nze nga omukulembeze nsaba abakulembeze bannange
tubeere nga tukwasiza wamu abantu bano bafune obwenkanya baleme kunyigirizibwa kuba ffe tetwagala kunyigiriza twagala buli muntu ng'afuna obwenkanya era embeera eno yaliwo namwandu ye olw'okuba nti ennyumba yali egwenkya n'eggulo n'asalawo n'agamba nti nze ye kaafune omugabo gwe agufunemu ssente yezimbire ennyumba era ze bulooka zino zemulaba eziriwo nga badde batandiseeko okulaba nti namwandu azimbirwa ennyumba naye nga yamala kugabanya kibanja buli mwana n'amuwa omugabo gwe era naye n'afuna omugabo gwe okulaba nti adde azimba ennyumba kakati agambibwa nti yagula Mubiru Emmanuel n'agamba nti ye bwe baagabye yagulawo ne bagezaako okulaba nti oba wagula oyinza okuba nga wagula mu butali mazima Mubiru nze tayitangako mu ofiisi yange yadde okugamba nti naguze wano oba gundi wuunanguza sikifunangako ate ng'agamba nti alina endagaano za mirundi 4 nga bamuguza ng'amuguza ye mwana Mbogo Solomon. So ensonga gezaako nempita Mubiru yagaana okujja nga nenkola n'obuwandiike nga muyita mu buwandiike ajje tutuule n'abafamire tulabe kituufu wagula bwagula era ne mugamba jangu ne ku ndagaano zo tulabe n'okutuusa olwaleero nze sirabanga ku ndagaano ya Mubiru yagaana okundaga ku ndagaano ze ezikakasa nti yagula era abatuuze amazima oba yatunda oba tatunda eyo tetuyambye nnyo kuba olw'ensonga webanga gwe basanga gwe bakwata olweba teyambye poliisi erina tukuuma n'ebintu byaffe kati ate bakwata bantu abakuuma ebintu ate poliisi olweba bayambye eba tetuyambye nnyabo erina kuuma muntu n'ebintu bye kati gwe yali baddenga abantu ababadde abaddiza okudduukirira omukadde ng'oyo bamukamase olwo baba batuyambye ate batuyambye nnyabo